naye mu ddakiika tezaasukka nga 3 ngerayo mu kiraba wiigi n'ensooka n'enjukira. Akatambi kashiba kalungi kata kamukabi amaziga munange nga atulaga process gye yayitamu munange period gye yayitamu nga agenda okuzaala mu Canada. Baby boy Amel wali wona muganda wange eside eno era nga omukyala Shiba kalungi era avudde munange ne yeebaza mwena aba muyozayoza ate munange okuzaala baby boy mwana muwala nga musanyufu era nga bolaba munange ngano ali mutulaga nga bwe yava ewaka n'agenda mu ddwaliro abasawo ne bamukolako bulungi process yonna nga bwe yaggwa. Omuyimbi Shiba kalungi bambi nga ali bitotola ate nga ku sayidi y'emu munange Lema Namakula naye yeekoze ebintu. Ngenda sooka ate munange nkuwa akatambi ka Shiba kalungi ate mu maaso awo njije n'omuyimbi Lema Namakula. So this was on the 23rd, getting ready for labor. Oh my God. Sebake wiki yonna nga ndowooza binne ebintu ebisinga okutiisa mu nsi muno nga ya my own horror movie. Anyway, 23rd reaches. I'm excited. I have mixed emotions. I'm very excited to meet my beautiful baby boy, but I'm also so scared. I don't know what to expect because I wanted to push. But this is your mother. This your mother going to give birth. I wanted to push so that I can heal faster and, work out and get back to work as fast as possible. But it's easier said than done. So, wake up, 23rd, tugenze. Oh my God, banaye bakyala bannange mbawe ekitiibwa. Nayingira eddwaliro bamundaba anyambadde fur coat, lipstick on. Shades zaalimu mu nsawo nga nazo mulaba ebigatto byange, giraffe shoes. I was a cool chick. Nenyingirawo bulungi nnyo ndowooza n'abasawo baali bantunanga bagamba, you're going to learn today. I entered in fashion. Naye mu ddakiika tezaasukka nga 3 ngerayo mu kiraba wiigi n'ensooka n'enjikuulako n'enjisuula wali nga tekikyasoboka. Banango mwana aluma. I have so much respect for mothers, whether bakusala, whether wasindika naye ate omwana omusindika nakyo kirala. Nasindika, by the way, I did. But what? I was in labor for what? 12 hours? What? Anyway, happy 2 months, my beautiful, beautiful baby boy. May God bless you and protect you for me. It was all worth it. Nenga bwekyo munanga te bwe kitambudde ku muyimbi Shiba kalungi esayidi eyo era nga akyali Canada wali era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo esayidi eyo. Kati munange kankuggyewoko awo katono nnyo. Omuyimbi Lema Namakula munange atedde wali akatambi ng'ali mu kakasa. Munange akaviiri ke leero yabadde akasibye bw'atyo era nga bw'olabaawo nga kashayininga nasooka n'abyekozaamu kaawo byonna anti nga w'omanyi Lema Namakula ye taggwako kasimayiro eva munange abeera musanyufu abeera asimayiringa ate wali okamalako obumazi n'atuteerayo n'ebyo ebifaananyi nabyo ebitwedize ebyo nga w'obirabaawo na wano n'akyusaamuko poozi era nga bw'olabaawo munange mu bifaananyi ebyo naye nga mwana muwala ono munange ate agenda kubeera ate wali London. Agenda kubeera London era nga ab'e London agenda bagunda omuziki naye nga bwekityo munange ate bwe kitambudde making sure nti no subscribe nga obeera nga atonaba video esobola ogimpera like nakyo kibeera kitambulira ddala. Kankomewo katono nnyo bwe kiti.